Kitalo mwami BMK afudde wabula ng'ate n'omukyala Sindi azadde balongo wabula ate omu n'abuuka ago n'agasingawo galindirire mu bujjuvu. Nkulamusizzaako mukwano gwange yonna gy'osinzire okubeera ng'ate ompuliriza gyebaliko gyonna egyo gy'otuusako engalo kwebaliza ddala okubeera nga n'ogw'okumpuliriza wagufuula mu mulimo ogwa buli lunaku weebale nnyo munnange weebalire ddala ate naawe ate na subscribinga ebambi subscribinga ku channel oteekeko n'akadde so okubeera ng'ate omanya ebyo ebigenda mu maaso mu nsi yattu Uganda sakaate n'amawanga amalala oboolyawo agatwetoolodde omuwolezaawo yenze Omumbejja Aisha Nassolo era nga butereevu kankutuuseeko ate gano gensobodde okubeera nga nkuyigira essaawa eno yennyini wabula nga ate n'oluvannyuma ejjukira nti nkomawo ate n'amalala mangi nnyo mangi ddala. Ntandise mu butuufu n'ag'omukulu ono DJ Emma gwe tumanyi obulungi ffenna eyatuvudde ku maaso ng'amannya ge amatuufu ye Masege Emmanuel ono nno nga munnange yafa wabula nga mu butuufu abantu bakyagenda maaso n'okubeera nga bamukungubagira bakuŋŋaanira mu maka ge bambi ne bagenda maaso n'okubeera nga bamukungubagira. Jjukira nti waakuziikibwa ate wiiki eno ejja era nga mu bamu ku bakungubazi kwe kuli Oweekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga era ng'ono yagenzeyo wali mu maka ge ate n'amutendereza n'agamba nti oyo gwe mulaba abadde musajja mukozi ate ng'ayagala nnyo omulimu gwe abadde akulembeza nnyo omulimu gwe mu buli kimu kyonna kyabadde akola kyabadde akola. N'abantu abalala bangi nnyo bakyagenda mu maaso okubeera ng'ate munnange bakungubagira omukulu ono DJ Emma nga kwe kuli abakozi ba CBS bonna saakaate munnange n'abakozi ba BBS Telefina. Munnange tusaba omwoyo gw'omugenzi kwongera okubeera ng'ate munnange guwummula mirembe tusaba Katonda munnange ate agulamuze kisa ate era agende maaso n'okubeera nga ayongera okubeera nga agumya emitima ab'eŋŋanda abako ate munnange n'abaki n'ab'emikwano wabula ng'ate ye nnamwandu naye tusabira ddala Katonda abeere ddala nga mu butuufu amugumiza ddala omutima kubanga ng'omugenzi tannafa ono DJ Emmanuel ate yali yafiirwa omwana ow'emyezi 2 kale nno munnange si byangu naye nga Katonda bw'atyo waba asazeewo wabula ng'ate n'eyo tuvuddeyo ate ye mwana muwala Lydia Jazmine oyo nno golaba essaawa eno ku screen yo ono ye ennaku zinagenda mu maaso n'okubeera ng'ate agwa mu bintu endorsements zifuuse endorsements munnange ono avuganya ndowooza kati n'omuyimbi Spice Diana abo be bakutte ekintu kinene ekyokubeera nga kugamba babeera ba ambassadors ba companies ez'enjawulo era nga wetwogerera Lydia Jazmine nga omulaba yagenze maaso n'okubeera ng'ate asayininga ate munnange receiving endorsement endala. Munnange congratulations Lydia Jazmine yeyo hard work omuntu gy'okoma okubeera ng'okola nnyo embutuufu ebirungi biba bijja kujja biyinza obutagirawo ssaawa eno wabula gwegenda mu maaso n'okubeera ng'okola nnyo ate nga n'obugumiikiriza obutadde muto giving up kubanga munaye wo giving up oba okkiriza nti gwe bigganye naye ate jjukira giving the up ate omulala ye akyagenda mu maaso kola ekyo gwe ky'osuddewo. Kale nno munnange Lydia Jazmine congratulations nawe nampuliriza ng'omanyi nti watuuse ku buwanguzi munnange naawe nkuyozaayoza wabula ng'eyo naye omunaye tuvuddeyo ate ye President Yoweri Kaguta Museveni ye naye yagenze mu maaso n'okubeera ng'ate alambulako ku bantu bano abafiirwako abantu bwabwe mu kitundu ekyo eky'e Masaka ffenna tubimanyi ebibadde bigenda mu maaso ebijambiya nga bifuuse ebijambiya bano babatema bali babakola batya bambi omwafiiramu abantu 30 balambirira wabula nga ye President Museveni yagenzeeko n'acekinga ku bantu abo n'abalamusaako saako n'okubeera nga munaye abaako ne kaabalekerayo era bw'atyo n'abakakasa nti abantu abo bagenda mu maaso n'okubeera nga batuusa ku bantu baabwe ebikolwa ebyo eby'ettemo bakubeera nga bakwatibwa mu bunnambiro wabula nga ate n'abantu abo tusabira ddala Katonda agende mu maaso n'okubeera nga bambi ayongera okubeera ng'akola ki abagumiza ddala emitima wabula nga n'eyo tuvuddeyo ate munaye gabadde mawulire ga nnaku nnyo ddala gasoose kubeera ga ssanyu wabula ate gye biggweredde nga mbutuufu ennaku naye ate bw'etyo eyingiddemu ak'okubeera nga Pastor Kiganda sakate ne mukyala we bambi Sindi Kiganda we batyo oluvannyuma lw'emyaka 8 bweddu nga tebafuna mwana mu bufumbo bwabwe era ng'omukyalo no bambi agenze mu maaso n'okubeera nga avumibwa abamu nga bamuvuma bino biriko gaba bingi nnyo bambi bagenze mu maaso n'okubeera nga bamwogerera lwaki tazaala biki bw'atyo nno munnaye Katonda yabadde aba blessings ate bw'atyo n'abalongo wabula ekyennaku bambi omu ate bw'atyo n'abuuka bonna babadde baana ba buwala wabula babiri ye yabuuse wabula nga ye
ye Nakato bambi akyali mulamu ddala. Kati nno katubayozeeyoze okubeera nga batuuse ku kkula eryo ery'ezzadde eryo, wabula ate bambi tusaba omwoyo gw'omugenzi oyo omwana waabwe Katonda nagwo bambi agulamuze ekisa, wabula nga si byangu n'akamu n'akeddagala, wabula nga ate bambi tusaba n'abazadde bano bombiriri Katonda ayongere okubeera nga ate munaye akola ki, abagumya emitima, kubanga ffenna lyekkubo. Ate n'ekirala Katonda aba ayina ensonga munaye lwaki aba akoze eki, lwaki aba aleese embeera eyegenda mu maaso, wabula nga congratulations Pastor Kiganda saakate ne munnange Pastor oyo Sindi Kiganda, wabula nga byebyo ate ebifa erudde eyo. Oyagala kugenda Qatar, Dubai, Saudi Arabia, Turkey oba Canada, weekwate aba Forward International Consultant abasangibwa e Namuwongo nga wakava ku Daily Monitor, bano nga bakolera ku ddala okuva ku passport paka ate wootuuka gy'okolera ku kasente akatono ddala, ate mu nnaku entono ddala gwabeetaaze bakubire ku nnamba zaabwe 0708393777 oba +974338184 ng'eyo ye nnamba yaabwe ey'ekkata. Eggwe ayagala okutambula weewala abafere ng'okolagana ne Forward International Consultant. Wabula ate munaye tubadde tukyali awo nga tukyali ku Pastor Kiganda Sakate ne Pastor Sindi Kiganda, ate we tufunidde ne gano amawulire ag'ennaku ddala nti ate munaye ne Haji BMK abadde amanyikiddwa nga Bulayimu Muwanga Kibirige naye bw'atyo bambi atuvudde ku maaso. Bw'ate essaawa eno omusajja mukulu ono Zembuyaga ezikaza engoye ono nno munanga abadde musuubuzi mukuukuutivu era ng'ono y'omu ku bantu abasookera ddala okubeera nga basuubula ebintu okuva mu ggwanga erya Japan saakate munange ne Dubai, era nga abadde amanyikiddwa nnyo ng'okubeera nga ye yatandikawo hotel eno, Hotel Africana, ekyemanyi mwenna mwenneeyo mugimanyi bulungi. Era omukulu ono y'omu abadde y'omu ku bakulembeddemu mu kaweefube ono ow'okulwanyisa obulwadde obwo obwa sickle, wabula nga bambi wetwogerera ono yakiridde dda ezzira kumwa. Munnange yafudde, Katonda bw'atyo yasobodde okubeera nga ate akola ki, amujjulula okuva mu bulamu bw'ensi eno. Yafiiridde mu ggwanga lya Kenya era nga bambi abakungubazi bo bakuŋŋaanidde dda ate wali mu makaage ennaggulu mu kibuga Kampala, era nga bagenda mu maaso n'okubeera nga bambi bakungubaga. Tusaba omwoyo gw'omugenzi Katonda agumuze mirembe, ate era bambi agulamuze kisa. Tusaba Katonda amusonyiwe ebyo byonna byonna ebyamusobako. Tusaba Katonda agumye emitima abako ab'eŋŋanda saakate n'ab'emikono. Nawe nampuliriza nga wafiiriddwako omuntu omwagalwa wo yenna omuntu eyakuvudde ku maaso, saba Katonda abeere nga ate munanga akugumya emitima. N'oyo eyafudde bambi Katonda amulamuze kisa, ate era bambi omwoyo gwe Katonda aguwummuze mirembe. Sigadde nze Omumbejja Aisha Nassolo ogensobodde okubeera nga ate munange enkutuusako essaawa eno yennyini, wabula nga kyenkusaba toseetuka kubanga ate mangi nnyo mangi ddala gengenda okubeera nga ate enkutuusako mu budde obuddako. Oteekako obuteesikadde obeere nga ate munange ogalindirira akonkumira takumira mpeera. Goodbye for now, nkomawo.